Kale webale genda maaso n'okubanga otwegattako nze Waso Emmanuel. Programs zaffe zikutuusibwako Biva Organic Access Building Lubaga Road. Biva Dr. Mukugu agenda kujanja minodde yonna mu connecting for consultation issues ku ndwadde yonna ekuluma musobole okubanga ate mugusa ensonga zino. Nkuweereza nsinzirako mu field gyentambulideko like gyentudde. Ensonga esooka ekindeese wano nzize ku ensonga y'omukyala amanyikiddwa nga Sofia Akum eyali mukyala wa Bindeeba gwe yazaalamu omwana. Nze tukole panel beating tulabe engeri gye tusobola okusummarizinga story eno, tulabe how we can create obuyambi. Era mbasaba busabi mu nkola gye tubeera tukola bulijjo, champion wange yonna gy'oli ogenda kukola kimu. You're going to use my number 075510 5655. Enamba yange ya Waswa Emma ngisomye next screen eriko yokka ku mukono gwa ddyo wano. Enamba eno gye tugenda okukozesa ku bino amanga. Ekisooka kya byonna nsaba omukyalo ono twamuteeka mu mawulire ne tudiscussinga obulamu bwe bwonna bwe buzze butambula ng'alaajana anoonya buyambi, ayagala ayambibwe ku nsonga ezikwatagana n'omwana gwe yazaala mu mwami Bindeeba gwagamba nti talina buyambi. Omukyalo n'ekisooka kya byonna ayagala omwana we afune justice, amanye ekika kye. Ekyokubiri agamba alemereddwa mu kumuweerera, like it is too expensive. Tetusobola kumuyamba ne tukigusa. Ntera bagamba nti we bring a smile and we make a difference. Omulimu gw'amawulire si kugenda ku internet kunoonya views. No, views tezikyamala. Omulimu gwa internet zino zituzimba agencies kubeera ku transforming obulamu bw'abantu nakubako kye tubafunira ekyamakulu ennyo. Nsaba muneegatteko tusondeyo ku ssente. Nabadde nfunye opportunity esooka yabadde yakuyamba mukyalo oyo nga mpise Mamafiina saagadde kukiteeka public mumudduukirire nalowooza nti Mamafiina omu can do it for me newakubadde kyamaze n'ekigaana. I'm calling upon all my friends abakyala mikono gyange ne ba uncle mwenna abali USA. Nsaba Bindeeba mutuuze munna mu USA. Nsaba mukozese enamba yange esimu tusoliciting funds sente tufunire ku mukyalo school fees kuba yangamba yagala $5,000 aga school fees, then ne sente zikyusa ku bulamu bwe atandikewo ka business. Mwine kyabaita women empowerment. Omukyalo n'akaabya amaziga ge mutamanyi muwendo, omukyalo n'alaajana. Let's assist her. Nti amateeka nga tegenda kufavoringa mukyalo ono nga tegenda kutufavoringa kubanga ngeza kugenda mu mateeka ne bintabukako buli wamu wakubuzaabuza emboozi nno mbadde ndowooza financially bannayuganda muneegatteko tu fundraisingire omukyalo ono buli omu kyolina $10, $5, nusu bitano, nusu mutwalo mu ssente yonna ky'osobola. Mikono gyaffe abali London, abali Denmark, abali German, abali Norway, bannayuganda mwena gye musinzira, abali Netherlands, mikono gyaffe abali mu Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Oman. Do what you can. Tukolere omukyalo fundraising tusobole okuba nga tumufunirayo ku ssente tukyuse ku bulamu bwe gye tunaamuwa katono oba tumwadde miliyoni oba miliyoni 2 kyenna batumukuŋŋaanizizza tujja kuba tetumu-expose okumuteeka mu mawulire wabula tujja kuba tusobodde okubaako kye tumucreating tulaba nga obulamu bwe bukyuse kubanga gwe omulama gw'okujja mu mawulire. Ekyokubiri mbasaba mbadde omukisa mbadde siwuliranga ku kye bayita public opinion okuva mumwe mbadde nsomanga bisome. Buli omu still kozesa enamba yange eyo eya 0755 10 5655 oba 0755 10 5655. Enamba yange eri ku mukono ogwa ddyo ewali erinnya lyange. Sindikako audio yo voice note yo tovoola wabula sindika ekirowoozo kyo emboozi eno okuva lwe yatandika omukyalo ono nga ajja mu media ng'aclaiminga nti alina omwana wa Bindeeba 13. Njagala ombulire ekirowoozo kyo okuva lwe yajja Bindeeba abadde so quiet tasobodde ku replyinga. Omukyalo Rape yavaayo n'agamba nti ye ali ready okulabirira abaana ba Bindeeba azilonga zose ne DNA ne babuuza bannaye yalina obuuza ye yalina okubuuza DNA ez'abaana ba Bindeeba oba bingi ebize byahappeningawo. Njagala ompe ekirowoozo kyo about the whole situation eno nga bwe tuze tugikwasaganya bwe zeetambula bwe zeegobererwa. So teekako voice note yo ejja kuba ezannya mu program yaffe egenda okuddako olwaddembe okwogera amannya go olwaddembe obutagogera naye kaso tuwa ekirowoozo kyo about tunayamba tutya omukyalo ono about gwe ng'omuntu byolabye muli bakyala
mubirabye muzenga mulire embozi no. What should we do? Embera ngene yokubanga abantu bafutonkabya babafutyanka kinakwasaganyiza kitya. Second, mfunye ebigambo bingi nvumidwa from people those who believe in rape abamukirizamu mu mvumye ebigambo abakkiriza Bindeeba ne munjogera ebigambo bino nabiri. Omurezo bwero n'abanumbye very many friends of those people basobola okujja ne banumbagana ne bankubira amasimu agatali malungi ne bankangakanga Emma kino Emma Goslo Emma zino ensonga zigende mpola Emma oli ku views Emma kyankalanya amakaga banno Emma olabi ko wala na rape Emma olabi ko wala na Bindeeba. My friend, I'm telling you, Bindeeba simumanyi nkoma kumulaba ku TV nga muna mawulire. Rape is not my friend. Sinti mukwano gwange tukolagana nko. I just know her as a media personality. Sirina kyembagaza ng'abantu abo. I woke up one day, I have been doing this for some good time. Abatambudde nange media journey yange gyembaddemu okuva najja ku internet zijjukira najja ku internet 2019 nga bugokubiri awo okutuuka olwali kitegeeza bwe madi 22 those are 3 years down the road nga tuli ku internet kuno tukola mirimu. You have seen how many people I have fed on the internet. You have seen how many people benzijanjabye. Abantu benkolera justice, you've been seeing them. Awokigera. Ekisooka kyabyo n'abantu abalabira ebintu okumpi. Guys don't want to accept. Abamagane bagamba nti media is not the way to solve issues. You can be true. But media, ebintu tubihandolinga bwe bizze. Ebintu tubihandolinga kinamaje. Bwe bagamba handling ensonga mu ngeri ya kinamaje, gihandling mu ngeri ya kinamaje. Ensonga bwe jjanga yagaana buli wamu nga media is solution eriwo. Let's use the media to publish. Ogwafe si kusuula abantu. We are not here to, to spoil people's lives. We are here okutereeza ebikoze eki ebiganye. Omukazi oba video najja nangamba nti Emma nyamba. Tell the world about my story. Tell them what is happening in my life. Nasoma ekyo nkozesa camera eyange cheap camera nenkozesa ne microphone byasene tono nnyo okuteeka eddoboozi mu nsi yonna. If it wasn't to be this camera, mwandibadde temumanyi bigenda mu maaso. We keep so many things silent. Story nje tukoze singa mabudi ebyo mabendese mabiga bisogedde man. Obochitegera. So I don't want people to attack me. Ngabungamba nti sibagala abantu badde njogerako. No. We are here to serve justice. We are here to serve the people. Omuntu wakera kubacha nagamba nti kino kiganye, what do you do for them? Omusawo akozesa empiso n'eddagala najanjaba abantu. Munamaje akwate mundu nagenda mu field mu battlefront line nakuba mundu na defending eggwanga ne libera safe. Munamawuliro gwange gwakulaga ekyo kiri mu society. Bwabanga omukyala anonyeza Bindeeba n'amubula. Nga the only solution is kuteeka mu mawulire ensi yonna emanyi mikono gya Bindeeba gimanye. Bwe tuli wano kati Bindeeba ne bwatavaayo kujja ku responding eri mwana. Ensi kitegedde ti Bindeeba ino mwana gwatakola ki? Gwatalabirira. Ensi omukyala oyo ne balikera ku makya n'afa. Aligamba omwana we nti nagezaako obutambi obulabye. I looked for your father. Obokitegera. This is a mark. Omukyala gyali mu kuleka emabega. So omwana tali munenya. Singa omwana efe kyerigaana. Omwana tali nnyina. Alibagamba nagezaako omusajja naneekweka. Nentuka n'ogenda mu media. Nentuka n'ogenda mu mawulire. The world has got to know. Ensi etegedde. Oba nfuna. Before saving abantu bangi, I have got stories. Nze bambulira n'emboozi eziva California. Bindeeba gyawangalira. Ne community gyalimu. Ne bambulira stories about him. N'emikwano gye and what they are doing. Oba nfuna. So, stop attacking me. Abantu bali mu kunnumba. Ne mujjanga munvumira mu inbox yange. Ne mujjanga mummanyira munnyingirira. Banne members. I have never come on this internet okubaho gwe nnumba. We have done this for the past 3 years. We have fed people. Tulisiza abantu. Tulabirida abantu. Tujjanjabya abaana. Oba munfuna. But through this camera, through the microphone, tubaddewo. So saagala nnyingire olw'okuba wagira rape. Saagala nnyingire olw'okuba omwagaliza obufumbo obulungi. Tuzibikire justice emabega. No, it won't work for us. Oba munfuna bulungi nnyo. I as also Emmanuel, I believe rape has the capacity. Saagala kuyingira ye. Ne mmanyi bw'obanga afumbira Bindeeba
kitegeza rape alina obusobozi bwonna obwogera nani ne Bindeeba namuga owaye mwami kino nga kiri bwe kiti to save her brand, to save her name. Oba mufuna bulungi nnyo. So si kutandika kuntunuliza mudumu nti Emma omuntu yagazi n'ambuuza nti Emma kiki Bindeeba yakola ki talina kye yankola. Oba mufuna olwaliro kiri ku mukyala Sophia nja kijja kuca ku ggwe. Mu nsi muno we are there to serve our people. Tuliwo mu nsi muno buli omu yajja okubaako olubimbi lwalima. Some of us twajja mu nsi muno okusavinga ekyo tusavinga. Akatono ke tukozesa platforms zetukozesa zinentini zetuyambisa okukyusa justice eri abantu. I don't want people to attack me because of these issues. Bannayuganda mwansobera mwete mwagala abantu boogera mazima. Ebintu mwagala kuwulira ebyo bibasanyusa. You don't want to listen to the facts. Temwagala kulaba bintu ebirina kutambula. Omunajja mu inbox n'akutabukira n'akuvuma n'akulangira ebigambo 15 olw'okuba yogedde ku rape olw'okuba ajje mwana wa Bindeeba. Nze gwobuza obufumbo bwa rape mbwagaza. Kisina kye mbwagaza. Bwaba befumbira ze mbufunamu ki. But the lady came out. Ensiyo nanga mid distance yo nange mutunulidde banamulire bona nga tebayimidde naye. N'atuukira gyendi. Oba mufuna. Someone is telling me nti wandibadde osooka n'okubeera rape yakasimu n'omubuuza biki. Mukubire rape mubuuze ki. What should I ask her? Mukubire mugambe ki nti aha. Do the side of the story. Abasigadde buli omu yeno nyeteke in position. Oba mufuna bulungi nnyo. I have never come out on this internet okuyomba n'omuntu yena sikikolangako. Sivumango ku muntu ku internet wa. I have never attacked any fellow journalist. Sikikolangako. Omuntu omu yaŋŋambye mu nkozesa rape nga akantu mbleki mutadi ku frontline. Tolina bw'ogenda kwawula linnya Bindeeba from rape tebakulimba. Story yandibadde tetunuulirwa nnyo teyandipikinze attention singa teri mu kigambo rape. Rape wano ye game changer. Oba munfuna bulungi nnyo. So there is no way. Rape tomwina bintu mwe mugenda kwewala mboozi kujogera ku rape oba kumuteka mu mboozi zaffe. Kubanga ye game changer Bindeeba teri amumanyi. We all know Bindeeba because of rape, I'm telling you. Oba munfuna. Ate mbabuulira abantu abali mu media, abantu abali wansi abalala batulabanga ekyokulabirako. They think we are perfect. They think we everything. Bamanyi tumanye ebintu bingi nnyo. They know you can handle situations. Abantu balowooza. Kati we kyapeninga ku ggwe, let me say rape oba omuntu omulala, they expect to handle it in sumira tojja kukihandolinga kubanga bamanyi okubeera kumpeewo kiikirira millions of people. Bamanyi okubeera kumpeewo kiikirira thousands and numbers of people. They think we know. They think tumanyi. Oba munfuna bulungi nnyo. Kati tetulina bwe tugenda kwewala kwogera ku rape kino nkibaddiramu because lijinje ddene. She has to do her part. Simple as that. Rape kutuuza Bindeeba ne boogera. Kubanga ensi yonna ekkiriza nti rape mukyala wa Bindeeba asobola okubuuza Bindeeba nti kiki. Bino bene bigenda mu maaso singa reactinga mangu ne watagenda n'asaba omwami we akolewo ekyetaagisa ekyamangu. Kiba kitegeeza aba service erinnya lye. Bwe kiba nga story etambudde for all along this period of time nga Bindeeba tavuddeeyo kiba kitegeeza rape has a weakness. Aba alina obunafu bwe ng'omukazi. Kubanga itisama ndotero protectinga bawe singa wada protectinga bawe yanebeda protectinga dda. But story trending abulwamu muli mu kuvunaana nze muvudde mugamba kuba brand ya rape njisuula ku ttaka mungamba muyingiridde biki no. Yandibadde yavaayo dda ne batekinga action. Yandibadde yagamba dda omwami bako kyokolawo. Omwami ne watandize mu mawulire yandibadde bakikolera eri ku bbali because they know everything. Wena tukidde okufuna access okutuuka mu maka ga Bindeeba ne family ya Bindeeba ne muganda we natuuka n'okumpa information yonna about the family. Natuuka n'okumbulira buli kimu ekikwatagana ku Bindeeba na lwaki yagana okukebeza omwana. Then how can you tell me rape ya sharinga ne Bindeeba obuliri? Tasola kera kubanya natuza mwami we namweta mu kalevu n'amugamba nti munnange mwami kino nga brand yange efa. But the guns are pointing on Waswa Emma. Olwokuba nvuddeyo ne standing with this lady. Oba munfuna. Very many journalists babagamba okola story eno tebagiyingira. Oba munfuna bulungi nnyo. Because they are friends in this industry. So the problem in media industry when you come out abantu bagala kuwuliriza ekyo kye baagala okuwuliriza. Naye tebagala kuwuliriza the facts. Ladies and gentlemen, it's high time. Bino tebigenda kukola. It is us. We have the routine. We have the laws.
okukyusa community gye tulimu ffe tulina kikola ffe okuliisa abantu tukikola justice okikola lwa buvunaanyizibwa bu responsibilities in the community okenda kumata noyamba community is a calling singa buli omuntu ayamba naye lwaki abayamba abantu ku social media batono abadelivering lwaki batono it's because ebintu byetukola is a calling nogamba nti owange ng'olumirirwa omuntu oba munfuna singa nange natya ani antegedde akumuntu gyali singa nange natya oba singa nange nagamba owange gundi munamawulire munnange sijja kumuyingira where could we get the justice from kale justice tena wakulabikako but at least we've done it and I'm sure Bindeeba wali amanyi tense tegedde nsirabirira abaana oba sirabirira mwana era ne mikwano gye gimugamba wali bwatuula nti munnange nno oli awo netolabira ki kino kintu kimuaffectinze ng'omuntu era bwadde n'akirowoozaamu ajja kutuula kisensingemu agambe nti why it's high time I take care of ebyo binkwatako we do the things to have a lesson bannange saagala munyumbe saagala munyingire oba munfuna let's do this obulamu bugende maaso tuyimirire n'omukyalo ono those who can solicit for this lady some good money tuzisonde tubeeko kye tumuwa tetujja kumuwa byonna batuweeko tumuwaayo katonotono okitegera justice gye nemusanga naye bakitegedde ab'ekika kye nti balina omwana gwe batalabirira ensi yonna evudde nekitegera nti Bindeeba batalabirira ki kiwerako ekifaananyi ku basajja abalala let him be a lesson to the public kitalabirira ki n'abalala bali abatakikola bakitegerereko nti obutalabirira bwana bo kibi that is in case mwena n'obusobozi oba okitegera bulungi nnyo we are all Ugandans we deserve the rights we deserve justice buli omu asaana okuba ne justice ye ebyo bisoboka nga so byekolera tubikole ebyo bitasoboka tubireke bw'oba osobola okupicha okera ku machanga waswa Emma nti oli wa YouTube n'olaga ekifaananyi ky'omwana abonaabona tafuna fees kikole in your own role mwabagala okukyusa ensimu gyagikyusa nga lumu akoze n'oluye mwabakkiriza mu politics oba Bobi Wine akola ogugwe nawe ali wansi ku ground kola ogugwo ensi ejja kukyuka bw'ogyagala bwe bange enguze esususe mu ggwanga ng'enguze eyitiridde gwe gwe bagiryako loopa n'owa poliisi akola ogugwe n'omulala akola ogugwe we shall end up nga tetukigyewo so it's a collective effort mu kukyusa eggwanga lino to make things right nze waswa Emmanuel